Dukusuuta tole aiza kwata mitwale 5 genda kusatu ne mutaka kuwagira bana ne bala bana bato bayimbe nyimbe ez'amagezi naye ojja kulaba nga bafunya abantu 10 ekifo kya bbeeyi ebima bya bbeeyi kugamba eri Uganda njagala Katonda atukube bomu fena tugwewa njagala fena tufe tugwewo kubanga ne Uganda yeetaaga kutta kuva ku bakulembeze Museveni paka ku muntu asembayo omunaku nti omukulembeze mufere n'abantu bafere tuganye okwagala Katonda n'amadini tosobola kubanga solution niyo solution kufa ate kati kiki omulembe omugwe gwenyifuka guno gulina kusoka kuggwawo tufe mukama alete kibuyaga atumalewo fenna addemu asitule Uganda abantu abatalina magezi omwana akwata video n'agenda n'abayita ne mugana okujenga mwana wa Katonda muwa sitaani maanyi kakati jigula omuntu asaba essala n'agamba Yesu nyamba ompa abantu nyamba nzigiza okusinga kamiliyoni kamiliyoni n'ategeka n'amusinga kubanga ndi balina bibasaddaaka bino birimu okusaddaaka bambi okuseka bino birimu okusaddaaka kamiliyoni agenda n'asaddaaka ente ye n'afuna abantu omutwalo gumu oburokole ne yeesiga Yesu n'afuna 10 be bayitira n'abaana be okubuusabuusa Katonda buli muntu lwokola ekintu kubanga kati nga ffe abeesiga Katonda buli lwobeera omunakuwavu mu Katonda n'otafuna kyoyagala otandika omubuusabuusa kati bano ab'amaddiini bayambye nnyo abantu okupromotinga sitaani kati abantu baddukidde mu mizimu baddukidde mu kusaddaaka baddukidde mu kusamira gye balabe eddembe kubanga akkiriza gaana omuntu alokoka kufuna ddembe omuntu asiramuka kufuna ddembe omuntu asiramuka omuntu agenda mu bukatugi kufuna ki bw'atafunayo ddembe nga ddeyo mu bigali okoleka ffe ab'akamirika abamanyi Katonda kakati tutugera toleza teyano baliro paso ba gravity tuwagira abantu kati gravity mukaira naye waki lero paso go kaira naye waki kuwagira lya yimbe bya magezi kuba ekisawe kijjule ko bagala abantu kati bagala bya magezi kati olaba sasa walo trend eriwo abantu baddayo ku music omukadde bagala ba Maddox bagala basebata kati abantu bategedde nti omuntu yene yayimba music n'akwatayo nga wakitegevu yafuna abawagizi singa batego tukibatuka katubole bana abawemula tulete bali abayimbe bya magezi omulokole bwatimba ekivulu n'owamambalala omuseveni sine wabeera ggulu fena abaseveni sine tugende tumuwagire singa kwemula tekuliiwo tetusobola kuba kuwemula nga tukwasa mukono gwa kyuma tugoba okuwemula nga tuyita mu nnono zaffe ng'abaganda b'abasogo b'abalugwala tugoba okwemula nga tuyita mu maddiini nti omuntu ow'eddiini yena bw'akola kosa tetumuwagire naye mugana mutya simanyi gavumenti nebeneekola kati pazo mubanige musajja watu mu Christmas agenda kulyako osanga banayiga kati atuko kubaninga soka tukyuse kali kyomono ne mayiri ne government kino gyobola gakyago sente bizibba mfuji byali gine bileta abantu kaba banyo tusensitize ne UCC bilo bikyuse ngeririddawa UCC ate UCC musajja tayina amanyi tayina budget gomanya banako nga UCC tayina budget kuwa abantu kusensitizinga bintu ngano bafulu kati UCC ate bayina sente bazijjawa UCC bantu badde bajiwa budget sente ze muri amwe enguzi muzo UCC ne UNCC sibayina ebina batuweko budget tusomesa abantu gambe nti tulanze waliwo omuwala bamuyita Uwase Evelyn ayimba yes tugambe nti Uwase Evelyn agenda kukola concert UCC muweyo sponsorship muweyo milioni 3 kale mupangisize ekifo tugende mu makanisa Pastor Kayanja oluwa bujingo oluwa Serwadde oluwa tuyambe bana abaana ne emmoro zifudde kuva wansi ku ground government libwenesiba gravity nebwenesiba liro pazo nga tesensitizinze bantu nga mukuyita mu madini amanyete eddiini kintu kyanjawulo nnyo eddiini yes okimanyi culture kintu kyanjawulo ati government erina kuyita mu cultural institutions okwekuli emisingi tere mu madini ojja okwemula kugenzi erete bajja bagala Katonda tubuli bagamba nti lwogenda n'okwambaza ekiryo ky'okwaka kubanga liro pazo naye nga bakola ka video nga bakazi begadanga bali ali eyo kati awo sitaani abayisawo message ababangi omanye ekigendo ekiri mu ekyo sitaani awabana abaana abawemula amaanyi bafune siriimu sitaani alina ekigendo ky'okusiga abantu bonna siriimu mufe muggwewo kati akozesa bano abaana abawemula baba n'omwoyo ogendereza okimanyi ti omusajja ayaka bw'amala okufuna kyayagala dakika 2 omukazi batayagala mutunulako tekikutuukangako n'ogenda ng'oyagala nnyo dakika 2-5 mumala okwegadanga ekyoyo kigenda okukuba muzimu shaitaani ekuba muzimu kati sitaani ekigendererwa kyakozesa bano abaana ne beegadangawo nga baga ofuna ddi enziku ofuna ddi kabootongo ofuna ddi siriimu ofuna ddi kawumpuli kasomala ofuna ekirwadde ng'ogenda okisiga omulala n'oli bw'afuna ng'akisiga omulala olukwe sitaani lwakintu awadde nnyo okuwemula amaanyi naye bapasito okumanya nabo badevil worshipper basheeka okumanya musinza sitaani muganya okulwanyisa ekyoyo kya sitaani kyogamba bannange tetukkiriza bintu byakwegadanga abaana bafe tubawa amaanyi banayimbanga amataani tujja muwagiranga
anayimbanga gospel omwana anayimbanga okwagalana omwana analetanga omwoyo mutukuvu naye none bw'oyimba omwoyo ofuna abantu babiri n'ekitundu abantu bagala byabugwenyufu naye n'abazadde abazadde kati nabanenya tusomadini newakabaka naye nga gwe amaliri pazo oyo mwana ayimba bino kale omwana kati yakola ekyaga mwankugulidde ennyumba mukwegaddanga mwajja emmotoka ya nnyina bwe yayimba ebyamagezi teyabifuna tusooka tusomese population esooka eboola ebintu ebibi tusapootinga buli muntu ayimba ebyamagezi omuwala bw'abanga ayambala bubi tumugambe nga tojja tuyimbira nasajjukanga baŋola gloria bugi kati nga mwaŋola gloria bugi muŋole na banno batubetegana kuteekako maanyi ga gavumenti just bantu kubaboola kugamba nti twagala bintu byamagezi nti wamappa gye bonoyimbanga ebyamagezi tujja kukuwagira bonoyimbanga ebyakisiru tetujja kukola ki kati gavumenti erina magezi erowooza kubasiba erowooza kubaani gwagigaye nti baaninga ate kati inefuna ki babongedde maanyi bali mu kabaddi kati anga omusajja omukulu profesa oteekamayo saakasi era n'ogeza otegeka gravity ku Christmas mwagambye agenda bategeka kati bagenda kuyimba ku bivulu bya balamu bajje babakwate bali babongedde baba promotinga gavumenti nayo nseegu asika gavumenti n'obuseegu baagala beeyambula gavumenti yagala abantu bafune sirimu bafe baggweewo nena nabanja adanyumiranye ebivulu bya gravity ngenda kukola kale gavumenti eno nseegu gavumenti erimu ba devil worship abangi gavumenti erimu ba agent gavumenti eganye okwempoweringa cultural institutions eganye ogiwa budget okusensitizinga abantu eganye okuwa abakulembeze b'ennono n'amadiini but you know kozesa netugamba nti buli muntu anangokingange wa pastor kaya tugenda muwanga $5,000,000 kwa batandikira sente zibali amwengu bana abasajja balina sente mu bisenge zijjudde naye mukama nyamba bafa bubi yesalayo bafa ate abaana bawe ne babula ku maapu so mufuji bandi badega tutereze eggwanga tulijje mu buseegu tulijje mu bwavu tulijje mu bubbi tutereze wano wavuma ozambe yadda benamugamba ngomuga ayimba byaki ninga nze sikuwagira ngo omuntu ayimba bintu bya kisibu obulamu bwange bwonna nze siri museegu ndi musajja muzadde ndi musajja mulokole magezi kigo wa gravity neriri pazo nze nakaleeta go bategeka gwemugaa gende wa abitex ajja tegeka enkudi simuza tuweze ne kika 10 muntu gende kankwata masimu wangu ombuza bya kito gravity nze na muyigizo okuyimba alo bambi bwokuba va mu otulo bajja bakuba ate bwebasi kale samnayo ngo webasi kiki kajja kuona